nti waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ekiro mbagala mayumba ekiro mutambule misala mutambule musula mutambula nimugamba akole kyayagala naye ate gavumenti bwe yaleeta covid teeka lyakola agambye ekigambo wayuhadhirukum Allahu nafsa mbeewaza akamanyiiro mususe we mukoma mususe okunninaana ennyo mususe we mukoma kamanyiro kasuse oyo akunyumiza ebyo yavunaanwa ku magulu yavunaanwa ku maaso era bwe yagwogerako mu sura eyitibwa Yasin yaga nti lamasakhna ala makanatikum nali nsobola okukusibira abantu nga tukyasobola kujjawo kigere nga kisimbye mutaka bwati yagamba tinali ngenda kujjamu amaaso fa anna yubsirun wandizeyo tyewaka sezaala waasobola okulagira oba naatumya kyatumizza n'okikola mu dakiika 5 Allah nalagira nga tufaayo era n'olaba omuddu ng'ali mu kankana kubanga tannaba kutwala mwana we wagenda okusomera ebyensi eno naye nga takankana kubuuza baana mwasadde magaribi wayuhadhirukum Allahu nafsa mbeewaza akamanyiro kasusse mususe omukoma inna Allaha raufun bilibadi bwe mwamanya nti nsonyiwa kyekikoze ebyo noonya omwenge omwezi guno n'oguddamu noonya omwezi guno n'oguddamu bwe wamanya nti nsonyiwa kyekikoze ebyo gwe n'oyenda omwaka guno n'oyenda ogujja ne babala obululu n'oyenda watandika okwenda ku obote 1 ne binaayisa yakuleka oyenda nakati okyayenda olw'okuba raufun bilibadi olw'okuba asonyiwa kega nti wayuhadhirukum Allahu nafsa bonna agenda mu hadisi ya Ibnu Umar radiyallahu anhu nabbi yali alaga mal farqu bayna alharamu walhalal yali alaga abasiraamu esimple formula kosobola okutegeerera haramu ne halaali era abawa mu hadisi esimple formula eyo nesi gye njagala eyo mu maaso n'aleeta ekigambo kiwuli yagamba nti inna likulla malkan buli kabaka gwe mulaba mu nsi muno maharimuhu ayina ekikomera olina wookoma buli kabaka ali mwene ensi ayina ekikomera tojja ng'osaatuuka olina wotumaga nti oyagala ani tinjagala beene gwani nva buddu ewaani ewa pookino mutuba ki inna likulla malikan hima buli kabaka gwe muwulira mu nsi ayina ekikomera olina wookoma tojja ng'osaatuuka naga wa hima Allah ekikomera kyange nkibabuulire maharimu buli kyonna ky'omanyi nti nakigaana tokikoleranga mu nsi yange awo wooli siwawo njagala oli ebigambo ebyo yaga buli kabaka gw'olaba mu nsi hima alina ekikomera wookoma era balina oteeka ebbaluwa anaakuddamu bagitwala ku gombolola ezo butajja ku ssaza ne bagiwa owoomuluka n'agamba kiyamaani mayumba 10 n'abayita egyo oyita zoyitamu ezo protesi ezo naga inna likulla malkan hima buli kabaka gumulaba mu nsi kabawe Dubai togenda ng'osaatuuka olina wooyita nowe Saudi yaga wahima Allah muwulidde ebikomera by'abakabaka kati nze ekikomera kyange maharimu kulaba mwene ensi mwena kuteekanga wange ng'okoleramu ebintu binagaana oba omaze okuyita wookoma kwe kuleeta statement egamba wayuhadhirukum Allahu nafsa inna Allaha raufun bilibadi mususe we mukoma olw'okuba mukimanyi nti nsonyiwa kyekibakoze ekyo
muddu n'onywa sigala gw'omanyi n'ebizibu ebimulimu naye nga buli lunaku onywa mpaka Allah lwaleeta enkomerero tofaayo nga mwagala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala gwe mutwe gwaffe gugamba omuddu akoze atya okutegeera Allah we wali omulamwa tuli ku nsonga yaffe ey'omunaana olwaleero nga mwagala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye byennyini bye yaleeta byennyini mwomutegeerera bw'obiwa obudde obumala Allah ayina mu luzungu bakiyita to be with an academic excellence kubanga Quran it comes from the word qara'a. It means to read. It can mean to enlighten. It can mean to more enlighten something. Kati Qur'ane yetaga obwongo bungi ayina ebintu bingi ebyekoza birimu amagezi mangi. Allah subhanahu wa ta'ala yateeka obwongo mu sura bagita al-Fatiha. Bwe mba musaala bulijjo nga temubitegeera ngenda balaga obwongo buli mu statement ezo. Essuula eyo Qur'ane yonna nga bw'ogiwulira mweyaginyigira mu aya ezo 7 mweyaginyigira. Essuula eyo yonna nga bw'ogiraba naddira statement ya line n'agamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qur'ane yonna nga bw'ogiraba weeva ne weekoma n'aginyigira mu bigambo ebyo bimeka nyamuwulye bulungi. Naddira Qur'ani eyo n'aleetamu ennyingo z'agenda okunyumiza mu Qur'ane naye ng'aleeta in form of abbreviation nga bw'owulira UNCHR, United Nations High Commission for Refugees. Ompulira wali akuwadde abbreviation n'akusibira mu ekigambo. Naddira ebigambo najja nga abisiba mu abbreviation form mu sura eyitibwa al-Fatiha. Mumpulira bw'obikkula eri mu Qur'ani mu maaso buli kigambo ng'okisingana bakyetako essula ziri 8 bakyogerera. Kigambo ki? Essula eyo bwe yali agimaliriza n'alaga nti omuddu bw'agisoma abasomye Qur'ani yonna anti amaliriza agamba nti amin. Yessula yokka gy'osoma n'ofuna obukakafu timbadde njogeraganya naye teriyo ssula ndala mu Qur'ani eyo buli lw'ogisoma okkiriza oba tetuli bameka gwe kwe kumugamba nti ghayiril maghdubi alayhim wala ddaalin mbadde nkusaba bye nkugambye obikkirize n'oddamu kwe nti amin. Webazaani fayansiba wajhahu ila wajhi lmusalla ayina ekigambo kye yayogedde ntwetunuulira kigambo ki? Allahu akbar. Eyo nida kuba muyise njendo kati mumpulye bulungi kati batubirawo ku kinyusi njagala obajjira nti bayita Allah. Muwulira ekifuula esswala nti yabbeeyi lwakuba eyina essula eyitibwa al-Fatiha kyekigiwasa ekitiibwa. Ekifuula esswala nti yabbeeyi lwakuba eggulawo n'erinnya lya nannyini ggulu n'omugamba nti Allahu akbar yaggulawo. Ate mu kuggalawo era gw'ogamba salaamu alaikum wa rahmatullah oyo gw'owulira obiwulira. Kati ate ekifuula al-Fatiha nti ate efukamiza esswala anti tosobola kusaala swala yonna ng'ono taliiwo. Nyewe bitegere bulungi kati wulira kyova olaba omuddu bw'ategeera al-Fatiha value yaayo taddamu kumenyeka naddogo. Era omubaka yajja sallallahu alaihi wasallam ng'omukyala si musiraamu ng'akubira shayatini amajini gaali gamuyisa bubi yeyambula yegira nga manyi mangi. Fastashara ilayi najja olugalo lwe bw'ati n'amulazamu bw'ati naga nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min nafthihi wa nafthihi wa min hamzati shayatin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ناكدمو emirundi 7 amajinni nga yimirira mu maaso g'omukyala fastashhada diga nashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulallah nagabuuza lwaki mwayingira omukyala ono negamba tewali nsonga twamwegomba bwegombi ne tulina abaana baffe abali mu kinaana ne basiramuse era tugenda mu kifo bwekiti wayitibwa mamuza nabagamba musinze Allah wammwe temukkirizibwa kubangana bitonde bino mpaka ne baagala omuwa ekirabo nabagamba sirya birabo Abubakari namugamba nti ya Rasulallah ekyo kitegeeza ki kyosomye naga ati Kurani yonna gye muwulira Allah yagizingira mu ssuula eyo singa mwali mugimanyi kati wulira bw'oba ogitandika ogamba alhamdulillahi rabbil alamin wuliriza bulungi omwo mulimu ennyingo 3 alhamdu kwebaza nebaza webazaani lillah eyo ennyingo emu webazaani enyingo eyokubiri arrabbu eyo nyingo ogw'omulimo alamin eyo kitendo eno nyingo njagala owulirize omuddu ono atandise agamba nebaza Allah ddayo mu Kurani munda owulire Allah bwe yakyaza Musa mu ggulu namugamba jjamu engatto zo wano wootuuse oli fi wadi al-muqaddas tuwa ekifo kitukuvu togenda kundabako naye oli mu maaso ga Allah wo nze akuyise bampita Allah innani ana Allah bampitaani fa'buduni njagala munsinze nnyo mu bwomu bwange era ng'oyagala okunjogerako ennyo aqimi salaati li dhikiri nze omuntu bw'asaala basi kyamubanja amuwadde erinnya ki bw'oba otandika essala omugamba nti Allahu akbar ompulira erinnya eryo bwe yali aweereza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obubaka Jibuliru amugamba nti Muhammadi abuuza abantu bwe bamubuuza nti ebigambo byani abagambe nti bivaawa namugamba nti qul huwa Allah ahad mugamba abagambe bamuyitaani Allah al-ahadu alyomu Allahu samadu katonda oyo buli kitonde gye kisaba lam yalidi talina mwana walam yuladi talina maama walam yakun lahu bw'otambula ensi yonna lam yakun kufuwan ahad talina mufaanana laisa kamithluhu ali bwati agamba Muhammadi agamba abantu qul huwa Allah bamuyitaani bw'otandika essala mugamba nti Allahu akbar omuyise fayansiba wajhahu ila wajhi al-musalla ku arshi gyali ng'akyuka bw'ati ono amuyisa amugamba ki omuyisa omugamba ki namugamba subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ebigambo ebyoyogera uliza mukaafu subhanaka wa bihamdika wa tabaraka ismuka mu Luganda bagiyita gwe dhamir al-mukhatab fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka gwe tomulaba yakola ki kwe kumugamba subhanaka otenderezebwa gwe wayawukana wa bihamdika teri asinzibwa ng'ogyeko gwe wa ta'ala jadduka amatendo go gali waggulu wa la ilaha ghayruka teri asaana kusinzibwa ng'ogyeko gwe tomulaba yakola ki wamuyise ng'otanga ati Allahu akbar fayansiba wajhahu najja
omugamba ki n'omugamba bino alhamdulillah nzikiriza leero nti amatendo gonna gatendebwa ggwe nzikiriza leero embwa okuzaala gwazo obeera ggwe embizzi nga zizaala obeera ggwe ebinyonyi bikeera kunoonya mmere era ggwe amayanja ye ggwe govunaanwa ku miti govunaanwa ku binyonyi alhamdulillah nzikiriza osaana kutenderezebwa rabbu olera olunda otambulira oketta alamin ebitonde byonna ne bweba embwa egenda kuzaala omwana ng'ali munnabaana agenda okugwa allah abakimanyi ne bwaba mukazi bagenda mumusala mwana allah abakimanyi kyakugambye thumma sabira yassara okumanya mbimanya mbibaamu tuyiwawo amazzi ng'omwana agenda kujja gye bayita ensumbwe amazzi ago mwali tumugamanyi abakazi bagamanyi ng'azaala thumma sabira ne tuseereza ekkubo mwana nadduka abimanyi kati omugamba rabbu n'ebyo gw'obibeeramu okutunula gw'obirimu okwegatta gw'obirimu abatemula gw'obirimu alamin ate ebitonde byonna simbo zokka era ebinyonyi ebigenda okufa entebe yabitegedde puroguramu z'ebitonde byonna zimuli wano bona agenda eri munda bona ayagala obikeberewo bulungi statement eyo gyakugamba yakugamba ya'lamu kha'inata al-a'yuni okumanya ensingi manyi ntunulira eriiso lyo bwe nti nenditegeera nti oyo nno bw'ava mu masijidi eryo liiso lya kifeesi ya'lamu kha'inata al-a'yuni nze nzivuuna bwe nti eriiso nendaba eyatemye ekiro nga gwamuliranye tomumanyi wama tukhfi as-sudur n'ekyo kyolowooza okukola ng'ofulumye mara kitegedde oye allah okumanya kwe kuwulira yagamba wama tasqutun min waraqatin illa ya'lamuha siinaayo kakoola kaali kagudde nga kava ku muti okuleka nga nakalabye bwe nti akakoola ak'omuti tekagwangako kuva ku muti kuleka nga tunudde bwe nti wala ratubin bwe kaba kagudde kengedde aw yabisin oba omuddu atamye ettabi ndija n'obukola emitwalo 9 nabo mbumanya muwulira kwe kumugamba nti alhamdulillah amatendo gonna gago gwe bayita allah rabbu gwalera atambulira alamin ku bitonde byonna si gwe weka olwegasse ku mbwa n'embizzi bwe twali mu covid yaleeta emmere byakola bakutira nnyoko nga bakuwa ettaka ebyo byakola baleeta omugaga nga muwa kansa ebyo byakola ebyo naabitambulira mu rabbul alamin zo puroguramu zemulaba ono yesimbye ono bamulidde rabbul alamin ezazibaamu okimugamba mu swala eya abbreviation yekwese tokipapiranga kyogere with intention ng'okitegeeza ayinza okutambulirako ng'oddayo mu ssabo ayinza okutambulirako ng'ova kwenda ayinza okutambulirako ng'olina empapula za betting ayinza okutambulirako ng'ova kutta muntu rabbu alera alunda aketta bwebanga okyogera kitegeere nga kikyenjogedde nga nyina kondomu eri mu nsawo mugambye nti atambulirako singa ngera n'akeegatta n'abugatta rabbu wekimugambye alhamdulillahi rabbul alamin oyo aketta alunda atambulira ku bitonde byonna yayogera ku munyeera n'alaga nti omuntu bw'asima ekinnya n'atuuka mu futi nga za wansi alina watuuka n'agwako obuwuka nga buli mu kkala yemu n'ettaka liri eriri wansi wa concrete ekyazi ega obuwuka obwo tebukkirizibwa kulaba ku musana era olubuteeka waggulu bwoti buba bumyufu bwe bukomanga bufa ega emmere yaabwo buli lunaku ngimanyi n'omukulembeze abutwala mumanyi
huwa a'lam bikum nammwe mbamanyi idh ansha'akum min al-ardi okumanyamba manyi nabamanya sinabaleeta mu nsi wa idh antum ajinna wali okyali kaji fi butuni ummahatikum ng'oli mu lubuto lwa nnyoko fala tuzakku anfusakum temwetukuza huwa a'lam nze mmanyi liman ittaqa ani antya kwe kumugamba nti rabbul alamin kakasizza leero ebitonde byonna bitambulirako gwabirera bw'okyogera musala yonna kyotya okukola kakasijja kutta enkirisi singa mmanyi bimwogera omugambo ekyokubiri kyekiddako arrahman arrahim zennyingo ziri mmeka omugambye nti arrahman kitegeeza omusaasiza alina okusaasira okubuna ate omusaasiza yerekereza tikitegeeza arrahman akulabira ddala ng'ova kutta nakutunuulira ati ng'asobola okumenya amagulu nakuleka arrahman akulaba ng'omenya edduuka otwala sente zizo n'ogula emmotoka nga mpya nakuleka akulaba ng'otta abaana ekyokukola akiina kuba nti wama ya'lamu junuuda rabbika illahu mwamaje gennyina temugamanyi alina amayinja alina amazzi agookya yayogera ku njuki ez'omu nsi eka nnyina amaje ng'azina gatumye tebagawona yayogera ku mazzi ng'agataddemu omuliro ago maje agafula nga bw'aba ayagadde naye arrahman akulaba n'agamba muleke yagamba nti arrahim ku lunaku luli nsosola obanga ozze mu sola n'obyogera bibiri era weekoona noga nti arrahman onaaleka abenda bagende mu maaso tugende gyali atuweemu jjana oba agenda tuwaamu ngoye arrahman okuleka n'okola byoyagala bw'ofa n'ogenda gyali n'ofuna ki olwo kisoma mu swala kiwulira arrahman noga ndi musajja mukulu siri mwana muto twayambalanga empale za bero bottom wazimanyako muzeeyi wazambalako mwazambalanga mugenda kusoma Kurani oba gabanga mazina mwazambalanga mugenda kwidi oba zabanga zakulya bulamu n'olowooza ku mpale ezo nti bwanampita mu maaso ge nangamba nti Haji Kagwa ow'Entebbe nti wangi ezo bero bottom wazambalanga ogenda mu mpaka za Kurani nena mugamba ki kwe kumugamba nti arrahman aleka yerekereza naye arrahim alina ennyingo eyo ate yenzibu eka ku lunaku luli ng'omaze okufa ntwala saidi egi n'agamba nti malikun nze nsayininga ekisemba nze nsookerwako malikun buli kirungi kisooka wange malikun wano we muli yawumuddin n'olunaku lw'enkya oba bwabikuleetedde olwo mulimu ennyingo bbiri mulimu malikun mulimu ennyingo ssatu mulimu malikun mulimu yawumun mulimu ddin ogenda biwulya bwebyawukanira akugambye nti omusajja mu nsi singa akwata mukazi we live ng'ali n'omuvubuka buli alimu amagezi agategera yandigambye nti gamazima nze mba nkomyawo n'omukyalo oyo buli abasinga kyeyandireese oba si ekyo kale wabaawo obusungu bungi n'okuswala kungi buli musajja singa akisiŋŋaana naye yagamba kati mulowooza nze mpulira ntya kuli statement eno nze mpulira ntya gw'oli mukyalo omuvunaanako just makaago naye nze oli property yange from A to Z oli property yange okubanga nze nkuwa buli kimu n'okussanga nze n'emmere gy'olya nze ngikolako okufuluma nenkulaba ng'ate bw'oba naye ekizibu olina mu kayumba gy'ogenda ng'olinga ng'ategeeza
tinze byenkukolera binafu oli akola ebinene okusinga nze mulowooza nze mpulira ntya okategedde lumu naabuuza nti mulowooza mpulira ntya singa omugagga akuwa ekibanja n'ennyumba ng'akuwa n'omusaala nakukwasa ekibanja agenza okujja ng'olima mu bantu balala ng'ewaka waazika ng'ate ye akuwa ekibanja ne ssente naabuuza nti omugagga oyo akuleka mu nnyumba ye n'abagamba ennyumba gye mulimu yange n'ebyo bye mulima byange mbeewuunya okumala bikungula ne mbalaba nga mulina omugenze ne mugamba nti bweza bwa mukaza mba mpulira era kinnuma muntegeera kati omugamba nti maalikun newano gwosayininga ekisemba yasalawo ekisemba ayinza okugera nti enkya togenda kuddamu kutambuza bigere ne bwaba maama waaganye ekyo bwaba yakimala kyaggwa maalikun yasayininga kisemba waliwo muffe wiiki ejja tagenda kubaawo nga mayiti ekyo kyaggwa ne maama otakimanyi maalikun yasayininga kisemba ayinza okusalawo nti entebe ennyanja egenda kuli abantu bawe ekiro ekyo nga kyaggwa teryamanyi maalikun yayogera kisemba lwaki la tudrikuhu l absal wahuwa yudrikuhu ne bwoganula amaaso ngaoyagala mulaba kigere togenda mulaba ate gwe buli wooteeka ekigere akulaba bwe buzibu bwalina la yujirun ne wahuwa yujalu alaihi ye tavunaanwa ate ye avunaana kwakategedde oba ayinza okukuttira omukazi ng'ali lubuto n'abatabameka temusobola mulumbe kwekalakaasa muwa bbaluwa la yujirun wahuwa yujalu alaihi ye tavunaanwa ate ye avunaana kyekimuyisa maalikun akola kisemba ayinza okukuttira nnyoko ng'ozze ozimba mpola abadde agiyingira n'amutta temusobola kujja mulumbe nga mwagala kubuuza nti lwaki tiyasseemu omutabani la yusalu amma yafalu wahum yusalun tebamubuuza ate yabuuza bwe buzibu bwe kati ozze musola n'omugamba nti maalikun gwasayininga ekisemba si wano wokka yaumuddin n'olunaku luli olwogerwako lunaku ki genda mu waqi'a jadduwulira idha waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatu rafi'a idha rujjat al-ardu rajja wa bussat al-jibalu bassa enkomerero ogenda kwewuunya olengera omuddu ng'aleese emmotoka esinga ku kyalo nga takyakkirizibwa wadde okuyimirira weeri weewuunye ng'omuddu yakawasa omukazi nga muto nga tagala kuddamu mulabako yaga olunaku olwo lujja luyina emizannyo fi bidayatu taallib engeri gye lutandikamu ne lujja aburaptire ne wali lujja kujja nga luli mu furudamit baluzannye nga luwanvu lumanyi okujja mu mizannyo zannyo inda yalqaaka abdu rabba mu kaseera ng'omuddu avambulamu obwensi muzannyo gwo gwagala okujja era bw'owulira entandikwa ya hadiisi eyo ekulaga nti ebiseera ebisinga omuddu ng'ensi yamutwala nnyo Allah asooka gumuleetera ng'omuzannyo ye nga luza nti kazannyo agenza okulaba nga serious matter vi katajja uliso bwati yaga nti ka anna fi wujuhihim ash-shamsa wabadde atunudde bwati ng'alinga ngalaba mikwano gye agenda okulaba ng'alinga ng'alengerawo ekitonde naye nga mu maaso gaakyo mulimu enjuba wahuma kafuna min akfanul janna agenda okulaba nga bitambula bimusemberera ng'ate birina essanda zireebeeta bwe ziti wa hunuutu min hunuutul janna ng'ate omu akutta akawoowo abanga yagala okwekanga bwati thumma daa malakul maut
ne bayita malakul mauti jangu omuvubuka yono fawadaa yadahu ala ra'si al-abdi mugenda okulaba malayika nga mutaddeko omukono mu mutwe nga beetunuulira bati thumma qaal ng'avaamu ekigambo kino ya ayatuha nafsu tayyibu kitonde gwe katonda gwe yateeka muddu ono ikhruji fuluma ila maghfirata min allahi wa ridwan oyinza okufuna omukisa ng'ogenza mu kwesiima oba oyinza okuba kaweddemu leero mwetunuulidde bwe muti obadde oyina abawala bali mu luumu munda bali babiri wazze ne kuleeti za pirisina 9 obadde oyina kondo mu kika kya o wabadde otumiza bibokisa 7 biri mu kasawo ne bakulaga essimu gye wasembye okulimba nnyoko nga bw'ogenze China mukazi wo obadde omugambye nti era ofulumyemu Allah n'akuleetera akafaanani ako malayika bw'agambye nti ikhruji fuluma Allah kyagamba nti wannazaati gharqa wannashitati bw'abanga wamujjana kitonde kivaawo nikigamba ti nzuuno bw'abanga wa muliro bwe kituuka mu maaso gaganuka nga kigamba tulaga waggwe gyonsindika n'otegeera ti omuddu Allah agenze kumwokya kati omubaka akugamba nti omugamba mu ssala gwe kenyini obwekyo nti malikun gwasalawo ekisemba gyendi si kyekyokka yaumuddin n'olunaku olwogerwako era yoyo ab'ebitiibwa tuli ku mutwe ogugamba omuntu akoze atya okutegeera Allah we twagambira nti Allah bana batuyambye n'atuwa obugumiikiriza tutambula mpolampola emyaka ng'ebiri mu maaso mujjeko mutandise okutegeera olugendo lwe mbavugira bw'omala okutegeera Allah olina by'otasobola kukola bwegenda ng'owulya ennyo ayaatu ezirimu amazambi n'engeri gy'asooka okukugamba ekyali kitegeeza nti watandise okukola omulimu nga tomanyi gw'okolera mwetegereza ennyo statement ezo lumu yagamba bahaja bakola hijja kigambo ekyo kikulaga nti Allah yeewuunyisa yagamba faidha qadaytum bw'olabanga nkulonze ne nkutwala e Makka n'okola emikolo gye bakolerayo ne giggwa Suratu Baqara aya 2 oba ogenze muwumula ng'ogenda kuyita Dhul-Hulayfa nojjamu engoye zo noyambala enkutu n'otandikirawo emikolo gya labbaika Allahumma labbaika mpaka lunaatuuka oba ogenze mu hijja n'ogenda emuna nodda Muzdalifa neweetooloola n'ogenda mu Arafa faqada n'omala emikolo gye bakolerayo akugamba Allah era fadhkurullah ole bwe yatandika badde nsaba musajja mukulu kati gwe ntegeera gy'ontegeeramu ekyukemukko oyawukane ku abo abatajjanga wano ulya statement ya Allah musajja mukulu njagala gwe ontegeeremukko ak'enjawulo oyawukane ku abo abatajjanga wano sooka ontegeerere ku levo nga kw'omanyidde abakuzaala kadhikirikum abaikum nga bwe bakubuuza erinnya lya kitaawo n'omwogera mu bwangu sooka ontegeerere awo kale nga buli kyogenda okukola nange embaawo nga bwomanyi kitaawo obadde ogenda fuluma ennyumba ina woogenda n'ogamba bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah lwaki nyinza okutta nga tonnadda nga bw'otasobola kufumbiza muwalawo kitaawo nga tamanyi egyo mirimu gya famire n'omugamba nange buli mulimu gw'olaba nga neetaagisa mpita kadhikirikum gwe nga bwenkulonze nenkuleeta wano njagala be wanjawulo kwaba batajjanga wano sooka ontegeere ku levo ya kitaawo nga taatawo byanaabaamu omugamba nange byolaba nga nsaanawo ŋŋamba obadde ogenda kulya mmere n'omugamba bisimillah mpita erinnya lyo otidde ki
emmere bwegenda mu kamwa alina bamalayika byatugamba special abatwala emmere eyo mu kyenda kiyitibwa osophagus lehina ne bagiddusa bagitwala mu rectum ne bateeka mu sikamu ne bakuba ne baweereza mu anas. Emyaka gy'olina egiri mu 5 mwegi tofulumyangako mmere nga yita mu nnyindo. Kwe kugamba nti nga bw'omanyi kitaawo ng'alina ensonga za famire eziriwo nga bw'omala ogula ennyumba omuyita nange byolaba nga nsaanamu mpita obadde ofuluma ennyumba mpita oŋŋambe nti bisimillah tawakkaltu ala Allah, okufuluma nfuluma nkukwasiza ebyange, la hawla wala quwwata. Amaanyi go malala oyinza okuvulunga emmotoka ng'etali mu buleeki, olaba omutadde mu lugendo lwo kubanga olusulwa nnyoko. Obadde ogenda kuli omuyise otidde nti emmere nnyinza ogiteekayo nga yesemba enkyamba naaza kamuyita abeewo. Obadde ogenda kwegatta n'omukyala n'ojjukira nti sheitaanu yasaba ebeerewo, Allah n'agigamba va ku banno, negamba nsaba ondeke, agava ku banno. Omusiraamu n'akuyita n'akubuulira ekikyo nti gamba mangu Allah nti Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Allah ngenda mu muzannyo gwa Adamu kitaffe gwe yatandika, naye mbadde nsaba omusajja ayitibwa sitaani bampeereza abasajja abakuuma tasembera wendi. Muyinza okuvaamu ekyengera mu muzannyo gwaffe, sitaani n'abaako ne toffaali. Obadde tofunanga mwana muganda gwe oliwulira si muntu, ne bagamba nti mutoowo atemye ku abantu ku kyalo 3. Tugambe waffe nga sikimanyi bannange. Nabbi yakikugamba, sitaani yajja balina omuzannyo gwabwe n'afuna waateeka ettoffaali. Wadde oli awo ku mmeeza mutabani w'omukulu n'aleeta ebbaluwa n'agamba dadi tandika okutambula ng'oli keen, kunze naawe waliwo omufu. Nayagala obigambeko jjajjaawe olwandika okukankana, totegere mwana bwakijje, toyina kyo wakoze, nobeera nokubunkeka ebitagambika. Muntegedde? Allah subhanahu wa ta'ala yata omusajja nga muli mu muzannyo gwammwe mwali mutaddewo eddoboozi lye yaleeta mu sura eyitibwa Isra, kye bayita gaani shaitaani. Mwamuteerawo kye bayita katalisiti, mulina akayimba ke mwateekamu, mwali mwegasse, kubanga akayimba bwe yakaleeta mu suratu Isra yagamba it's a catalyst. Wasomako ndowooza? A catalyst, it's a certain substance which can speed up the chemical reaction, but it remains unchanged at the end of the reaction. Ndozo bitegedde? Mu Luganda bintawaanya, mbiteeke mu Luwarabu munabitegeera? Obimanyi mu Luwarabu? Mwakati mwasomerawa mwaliwa? Kale, a catalyst kyekiringanga ekirungo ekiyinza okuyambako okusipiidingako kinnaakyo, okusindiikiriza kinnaakyo nakyo kiyimirirewo nga kiri tekyemalirira, ne bateekayo n'asindiikiriza, gwe bayita a catalyst. Allah yatulaga nti ng'oyagala kuteekawo ekisindika obwenzi bubeewo, nze mbuggyemu okusaasira kwange, sindikawo eddoboozi lya shaitaani. Bambuza eddoboozi ki? Yaga nti alghina, teekawo akayimba. Yagaira eddoboozi lye n'agamba era abakyala bangi ayinza okuyimba akayimba abasajja ne bakyankalana, naga nti nkwataako. Oli okawuliddeko ndowooza? Nkwataako okawulirako. Oba olina abuuza nti boofa manga nga bw'oyambuka abagamba ki? Era obiwulirako. Oba omwana ajja n'ayimba nga Nazaala ali awo, maama we ali awo, senga we ali awo, n'abagamba nti mu mpale ye mulimu ki? Kyayi oba buugi? Gwe muddamu ki? Wangi? Bw'obeera gwe muddamu ki?
abuza nazala obule buli kote okumbaga buli mutule bwe muti wimbi ataddemu pale yo mulimu kichayo babuji obachi bwagoda moja oba ntegedde eka amalobozi gali gemuulira ghani shaitan malobozi gani eka it's a catalyst malobozi ago bomugawulira gayambako obwenzo okubaawo era omuntu asobola okujja bwati nikanga bali mu kuyimba n'agikasuka nejjeeteebwa omumwa gw'omuntu nagamba oh thanks baby notulire jinni tegedde kati nika ali kati eka kintu ekiyambako to speed up obwenza okukola ki n'agamba nti bwe baali mu muzannyo gwabwe bateekawo eddoboozi ya shaitani nze nenzijjamu okusaasira kwange shaitani yafuna akatundu ku mwana waabwe olaba omutya Allah ono bwadduse mangu n'agamba nedda muzannyo guno gwe tugenda musu gwa sisita wange aguvunana n'okwali mu ggulu nti Allahumma jannibna shaitani wa jannibi shaitani ma razaqtana Allah nsaba kunnyamba akasajja akoononefu ako bakasibe tekabaawo nyinza okugabirirwa ekyengera mu muzannyo guno olw'omuyise omugamba nti maali ku yawumi ddiini obufuzi bwe obwewuunyisa ogenda kulamula wano ebyawono byosayininga ekisemba n'ebyeriggwe yawumu ddiini mugimanyi erimu idha zulzilat al-ardu zilzalaha yeegulako yeeyo al-qari'atu mal-qari'a era yeeyo yaga yawumu ddiini yena akikutira abbreviation form n'aleeta ennyingi ezaali zifuga Qur'ani ebbiri naga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in temwerabira ebigambo ebyo nanga bwe tubireese mu Qur'ani bye bigambo byokka byoyogera mu swala nga Allah abiddamu byokka mu Qur'ani yonna bw'omugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin otenderezebwa ggwe ayitibwa Allah omulezi w'ebitonde byonna ebirira bitambulirako n'akugamba nti hamidani abdi muddu wange bali kuntendereza kyo kitegedde kinakikuddamu n'omugamba arrahmani rrahim gwolina okusaasira okwabona okwerekereza ne ku lunaku luli takasizo ojja kutwawula nakugamba nti athna alayya abdi ompanye ekyo kyompanye gyekiri athna kuwaanawaana nomugamba maliki yaumiddin nkakasizza ebyawano gwe obisayiningira ekisemba gwe kabaka asemba n'olunaku luli era gwe olinaku ekisemba nakugamba nti majadani abdi ekyo nakitandikako dda gwe bali kukitegeera olwaba ategeeza nti benzize nzita mu famire tuminayo bazukulu tuminayo ntaana mmwe ega majadani we bali kuzukukira ku tteeka lyange olitegedde bulijjo ndikola bulijjo thrawutu yatandikira ku adamu ng'abaana ba babiri betta obakirabira kati buli ali wano omanyi kibaita entaana atagimanyi genda obuuze kololo kwe kugamba nti majadani abdi ekyo kitegedde kyekyo nzize nkikola tata wagundi taliiwo jajja wagundi taliiwo mama wagundi yafa tata wagundi yafa n'omugamba iyyaka na'budu wa iyyaka awali Qur'ani namba mu statement 2 bwe twabadde tutandika nabajjidde ennyukuta ya kaafu nembagamba bagiyita dhamiri al-mukhatabu mu Luganda bagiyita gwe fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka eyo mpaji yabukkiriza yakulongosa gyali wadde gwe Allah byokola tomulaba mbakakasa abaakulaba bwe wagambye nti Allahu akbar ismul jalal eryo linnya mu mannya nga bw'oyita Abdurrahman nakyuka bw'ati bw'okifulumya nti Allahu akbar fayansiba wajahahu ila wajhi almusalla ngakutunulira bw'ati ompisa omugamba ki ng'omugamba subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka eyo kafu esembayo yo gye nkugamba gye dhamini mukhatabu otenderezebwa gwe kitegeeza muli bameka teri yasinzibwa atali gwe
amatendo gonna amajjuvu gago ggwe wala ilaha ghairuka teri asaana kusinzibwa ng'oggyeeko ggwe kyagati fa in lam takun taraahu toyina busobozi bundabako fa innahu yaraaka kulaba bwe nti awo no waliwo akawaayiro mukawulire tega nti wamalabisu taqwaha bana n'ebyambalo byejjira muno okukkiriza nti ozokutenza Allah subhanahu wa ta'ala ejjogulire twayogeddeko aya nga tutandika nti wayuhadhirukum Allahu nafsa abeewaza utamujoga kisusse tishati ne ya kondomu musalidde juma onza gitolewa sezaalawo tishati ne ya tekino musalira subuhi onza gitolewa kabaka wa Buganda tishati ya kondomu ejo wensala nga ogenze ku juma onza jesala nga olekera mukwano gwo ku mbaga muwulira eka bwemba munfulumiza tereka nti subhanaka kuleka nga olwobuli bwatawaanya mbagambye eyo kaafu ekifuula ziri ennyingo ebbiri okuba nti iyyaka na'budu wa iyyaka yazinga kulaani n'agigatta mu nnyingo bbiri eyo ku nsi mukole byenjagala wa iyyaka nasta'in ate mukitegeere ngenda kubanona olwo aleese enkomerero aleese obulamu kulaani yajja ng'ebuulirira mulamu neekubulya binaabawo enkomerero kati agambye nti iyyaka na'budu nkulaamira kyekiri kyotandisa nakyo subhanaka wa bihamdika kati wulira bw'oba oyagala kutegeera ennyingo gye nkulaga nti waliwo ennyingo y'okubanga muli babiri mulina endagano gye mukola eyeetaaga okuba nga mugisayiniinze gyogamba nti ghairi maghdubi alaihim wala dhalin amin wuli endagano bwetandika ennyingo ya kaafu dhamiri mukhatabu tekkirizibwa kubanga mwogeraganya ggwe ne mubaamu owookusatu ekyo kimu bwe yatuma nabbi nga bamubuuza nti byosomesa obijjawa n'amugamba genda bagambye qul huwa llahu ahadu nze ndiki bw'ozze mu swala nga tonnaba kusoma kulaani yonna n'omugamba subhanaka nga bw'ogamba omuddu ng'oli mu ofisi muli bamegalaga nti ow'ekitiibwa ebigere bino badde nze kugamba nti nfumbiza muwala wange n'ensabo nnenyini mu bigere obeerewo muli bameka bw'oba onyumiza abantu obagamba kino mbalayirira Allah twanyumya tuli bameka eno statement bw'omanya oluwarabu giwuli egamba subhanaka otenderezebwa ggwe wa bihamdika n'amatendo gago ggwe wa tabaraka ismuka erinnya lyo lyankizo ggwe wala ilaha ghairuka teri asinzibwa ng'oggyeeko ggwe gwetegeeza muli bameka n'omuleetera bino alhamdulillahi rabbil alamin amatendo gonna gago gwe bayita Allah gwe bayita Allah lillahi rabbil alamin anti gwolunda gwotambulira ku bitonde byonna nange ndi kitonde nakugamba hamidani abdi kyoyogedde kituufu n'omugamba arrahmani rrahim okusaasira kukubu nakwerekereza nze gwolaba natta ku muntu South Africa naye nkyatambula aga webale kwemanya arrahim onaku lyojja kutwawula kasana kyo kimanyi aga nti athna alayya abdi kwele kutegeera maanyi gange njagala owulye bulungi byoyogera malik yaumi ddin gwosalawo ebisembe ebyawano n'olunaku lweri gwe webale gula proti muzibe nkoti okolayo ki akimanyi ti newano osobola okutta njagala mubiwulire byemwogera nga musaala malikin newano osalawo ekisemba omwana gwotawanya muli myezi egi naye okimanyi nti oli mumubonyabonya kati omugamba nti malikun osalawo ekisemba ayinza okukumenya ekyasi otambula ayinza okukuttira omukazi n'abaana abo n'akulaga kibaite ennaku omugamba nti gwosalawo ebyawano si wewokka yaumuddini n'olunaku luli nga tuli bwetyo obulambo kati omutuukira wali ekinyusi iyyaka na'budu
wa iyyaka endagaano gye wagamba bannabbi tukole by'oyagala mu nsi nze byenkola wa iyyaka nasta'in ate nkimanyi bwe tuva wano tuddawo awaali okuwumbawumba omuddu amuwadde ebintu bimeka endagaano gye wagamba bannabbi tukole by'oyagala na'budu wa iyyaka ate nenkakasa nti tuddawo kati wulira owali wano firimu bannammwe abaali bamanyi kulaane okubasinga lwakuba nti temugiwa budde kugiwuliriza tuli ku nyingo y'okujjayo Allah bwe wasiŋŋaananga Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusallimu fardan fi baiti nga badde asadde essola y'ekiro ng'ali mu nnyumba ye bwe yabanga asoma al-Fatiha baswaba bali 8 balipooti nga bagamba wawuliranga nga amazzi agatokota eddoboozi lyago ng'ali ku suiti wal Fatiha ekyo yaddangamu ekikola nga taddewo omutwe gwe wansi eddoboozi ly'amazzi ago agatokota wakiwuliranga nnyo mu al-Fatiha ng'ali bwomu mulimu kinyusi ki bw'ojja n'omugamba nti malikun yawmuddin olwaliro nkakasizza ebyawano gw'obisayininga gw'osalawo ekisemba ng'ojjukira omuddu gw'oyenzeeko gw'olesse mu loogi ng'oddayo ekiro ayinza okukutta nga tonnaddayo leka mugamba kigambo nga tokitegeera malikun nkakasizza obwakabaka bwo osalawo kisemba ago amaziga golaba ku maaso yagogerako mu aya nnyingi nagamulaba amazzi gali awo nze nga kutte bwe nti bookera bootegayiika ne bonyenya omutwe bwebabika nnyoko gavaayo malikun yegwe osalawo ebisembe ebyange si wano wokka yawumuddin n'olunaku luli abantu abasinga okutegeera kulaane waliwo aye zaasomwa nga basoma bakyali balamu ne batandika okukaaba omuddu alina byajjukidde abaddu batunda obuwunga ali myaka jaana obuwunga tebuwera akimanya akola oda yakira 5 ne bugira mwana mu 5 ali myaka 35 gwe mulimo gwe Allah yazikiriza omulembe n'ennabbi mulaba n'abawa essula special daga nti wailu mutaffifin alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yukhsirun lwaki mubba bannammwe nga mubaguza bw'ogenda gwe okusuubula n'oganula amaaso n'obala kiremu ku emu gwe bwe wootunda n'obba n'abajjawo nosiŋŋaana omuddu ataddawo ogubaafu mwateeka ebyenda naye nga amazzi agali omu gagendera mu byenda otunza ebyenda emyaka egiriko 40 ago muddu agenda okutuusa ebyenda gyagenze nga alina afuya ekikopo ky'amazzi amazzi ago genda gasasula naki naye nga obubbi kati bannammwe kibaali babasinga kulaani eno Allah yebayamba naye tulambifuba mwe kyemutayina nga ne bwaba asomye essuula eyo mbagambe ng'ejjanjaba amajjini ng'emumalira kagitegeeza ega malikun yawmuddin namuga iyyaka na'budu wa iyyaka mu nsi muno ŋŋenda kukola bye wagamba bannabbi anti nkakasizza tumalirawo yenkomerero ogenda kufumbiza muwalawo ng'obuuza Allah agamba ki obadde oyina emmere gyagala okuleeta ewaka oweebuuza nti Allah agamba ki olina ennyama gyagala okulira abantu bo obuuza nti Allah agigambako ki obadde olina bwogenda okukyala notandika okunoonya nti Allah bagamba balongoofu Allah yabagambanga ki noonoonya ebyo iyyaka na'budu ne bwoba olwadde otya toyingira ssabo mala kubuuza bannabbi bano baalyogerako wa ng'ota abasika famire iyyaka na'budu yennyinga ensiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bw'ogifulumya bwevvi Allah nkola by'oyagala kubanga bwe naafa ngenda kujja mu maaso wulya kyakuddamu yagamba haadha bayini wa bainak nkumanya okusinga abantu tonnimba ekyo kiri wakati wange naawe
lwaki biri byonna abikkiriza abantu babisobola awaagaana ekyo kiri wakati wange naawe olina essabo lwaki olimba ensi iyyaka na'budu kola byenjagala olw'okuba otya kujja gyendi tolina essabo kyagamba haadha baini ekyo tonimba kiri wakati wange naawe weemanyi kitolimba nsi tosobola kubanga okola byenjagala ng'olina abaana bonna nga bamusajja oyambadde sitira otya ne Allah osaala ajati mulamba naye ng'okimanya abaana bano abana si bamusajja ne bakamanya ajati abaana bano nga balinamu amayuuga ti mulaba bubi sekaaga bwomanyi kale endi embi ajati atya Allah ng'ensi yonna etandise okulaba amayuuga naye embaliga zisoma mulala naye ambadde sitira asaala era abeera mu Qur'an subhanallah essula eseka enkolera la'natullahu alayki lino tokimanyi nti zambi ddene ma baina abdi wala abdi nabbi yagamba amazambi gali abiri geeriraanye adhambun yankasama ila thalathati aqsam mazambi galimu emiteeko emeka yagamba waliwo ezambi Allah lyasonyiwa adhambun yughfal nobawo ezambi Allah lyatasonyiwa ashirikun fa inna shirkun la dhulmun adhim wa dhambun lam tatrukuhu Allah nezambi lyatagenda kukkiriza kuyitawo okuleka nga ababiri bamaze kuyimirira awo yabeera ng'omujulizi yagamba hiya baina abudi wal abdi ezambi liri wakati w'omuddu n'omuddu eryo lirina kuyimirira yawmul qiyama muddu yafa n'aleka abaana baana mu makaago n'olabirira abaana kuza school fees eyabula abaana badde bakola bigezo bya haya ebisemba ogenza okukebeza abaana ng'osigazako abaana babiri n'otunuulira omukazi n'omugaba bino obimanyi laga nsaba kunsonyiwa nanyini baana abo yafa bagabadde emaali y'omugenzi n'osalawo abaana bano obaweeko kobawadde obikwasa Allah yagamba wa shahidin wa mashhud lunaku luli njagala omulyaza amaanya ne goba lyaza amaanya nga bwagenda okuleta basahabu al-khudud aleetebwa n'omusajja aleetebwa n'omukyalo ono noono aga muddu ono ayagala mumusasula genda muwaaki omuddu omutaddeko omusango ng'ebyokusaaga olw'okuba atundire ku kkubo omwana mutembeyi omwana agenda ekitalya omwana bamukubyawo by'omwana n'afa eyo famire eyo Allah ajagala agireete aleeta omutwe gw'ono omwana eyafa nga mwena mugukutte nga Allah omutwe gubuuza nti lima akataltani famire yange yagala kutegeera lwaki wanzita ono bwanaagamba nti astaghfirullahu ilaik Allah twakusaba otusonyiwe kino kyatugwako Allah we oda fayubaddilu hasanatuhu bisayiatihi Allah addira amazambi geeno agawaaba eno addira ebirungi byabwe abiweweeno fa ughliqu ila naari jahannam babitwale babooke lwakuba nti omuddu yali azaamanya omusaayi gwa munne kati maalikun bw'omala okimugamba nti gwe kabaka alamula ebyawano n'olunaku lweri nomuga iyyaka na'budu nkukakasa mwene ensi nze ebyoyagala byenkola nze golaba sittanga ku muntu nze sibba nze sirimba nze mwene ensi byoyagala byenkola wa iyyaka nasta'in nze nakimanya nti bwe tuva wano tujjawo kati nomugamba ihdina sirata almustaqim badde nsaba ekkooli oba bali bannabbi eryegolodde ettuufu an'amta alayhim tuwawe ebyengera ngobonteeka ghairi lmaghdubi alayhim toteeka mukuli abali abaabula wala ddaalin wadde bahamaana abaabula nomugamba amin owekitiibwa nsaba okkirize osabaani gwe kennyini gwoteddeyo okusaba
atera gwo musaba kirize noga amin badde nsaba kirize noyite erinnya lye. Atikraru shay'un tadullu ala ahamiyata, bwolaba ekintu bakiddingana nnyo wabawo ekikyekwese, buli nnyingo omubaka n'ayita Allah nawe nti Allahu akbaru naga nti aha subhana rabbiyal azim. Nkakasizza leero teri alina kitiibwa kikutuuka. Ekyo kyekigambo mu Qur'ani ekyasigala mu jjana. Nabbi Adamu mwe tuva ffenna kyawa nabbi waffe ajja abagambe waasigalayo ekigambo eki kya subhanallah, kwe kukibateeraawo mugambe subhana rabbiyal azim. Ekyo kyekigambo ekyateesa omuzeeyi gwe muwulira e Madiina gwe bagenda okutta n'aweebwa ensolo 10, kyekigambo ekyo kwe kukibateeraawo subhana rabbiyal azim. Ekyo kyekigambo omuyizi kwe yarabira Imaamu Ibn Hanbal myaka gye yamala ng'anoonya Imaamu Ibn Hanbal bwe yalemera ku kigambo ekyo Allah yamuleeta. Ekyo kyekigambo bw'okireeta kikola amaloboozi g'enjuki mu bbanga. Allah n'abuuza bamalayika nti amaloboozi g'enjuki gempulira, ne bamugamba waliwo omuddu agambye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ekigambo ekyo kukiteekaawo subhana rabbiyal azim. Omugamba samia Allahu liman hamida, abakutendereza obawulira, uliriza eno ha yiye abakutendereza obawulira. Samia Allahu liman hamida, abakutendereza obawulira. Tayyiba watukula fihi mubarak, emirembe gyonna n'ebyengera biva wuwo. Mulku samawati wal ardi, obukulembeze obwakabaka obwoyo gwobukutte n'obweno gwobukutte bwoti omuwaana. Uliza ebigambo ebyo. Amatenda agakutendereza mil'a, singa tuleeta ebigambo ebibakwogerako embwa, embizzi, amayanja, emiti, ne tuleeta ebigambo ebyo mil'a al arda, ensejjula. Wa mil'a samawati, bwe tuleeta ebigambo ebyo ebikwogerwako bya subhanallah ne tubiteeka mu bikutiya n'eggulu ejjula. Wa mil'a lima bainahuma, n'ebifo by'otatugamba bijjula. Omuwaana n'omuyita Allahu akbar, oyita linnya lye waali akutunulidde bw'ati n'omugamba subhana rabbiyal a'la. Nkakasizza wayawukana gwatudde awasemba. Otegeddewo otya? Fi manatiqihi wa khuluqihi wa bidayatuka. Lwakuba mwerabira twatandikira kwa yegamba iqra'a bismi rabbika alladhi khalaqa al-insan, kyekikulisiza ekigambo ekyo. Bw'omugambye subhana rabbiyal a'la wayawukana gw'otudde awasemba, bakubuuza otegeddewo otya? Nkakasizza ndi kitonde ye yatonda. Bwe nzijukidde waayogera wenva, oyo mulala. Omuntu bwe yeegatta n'omusajja nga mukyala, akwata akajaako n'akatwala fi qaraari makin, mu kafo ng'akakwese n'akateekawo ennaku z'abayagadde. Bwe wayita ebbanga n'akawa ennaku 10 ago nga kiri awo kizizzi. Bwe wayita ebbanga ziwera ennaku 8 ng'akafuula ekisaayisaayi ekirebera nga olaba ekibumba. Bwe wayita ennaku 40 ng'akifuula ekinyama ekigumye omutali gumba, akijja emazzi n'akifuula ekisaayi n'akifuula ekinyama, kinyama tikirimu gumba. Akugambye fakasawna al-idama lahma, nengenda ndeeta fulemu gyenjijja temumanyiiyo. Nyinza okuleeta akasajja nga kampi, obanga muwanvu nnyo, obanga wambaliga, obanga erisofu,
nendeeta fulemu nenyigako ennyama eri. Thumma sabira yassara, olunaku lwazaala ne tuyiwa amazzi kisobole okuyitawo. Bw'abadde musoneka subhana rabbiyal a'la wayawukana gwali wasemba, ajjukidde ki? Ajjukidde obutonde bwe. Khalaqal insan min alaqi. Buli yenna gwe mulaba oba muwanvu oba mweru oba oyina emmotoka oba oyina hama oba nnyoko mugagga oba ozaala London oba oli muganda waani, min ayi shay'un khalaqahu, mukuba akaama nga muli babiri wava muki? Min nutfatin khalaqahu, nabajja mu mazzi. Ago amazzi bw'ogateeka ku mpale tajambala, bw'ogateeka ku sowaani ajaasa, bw'ogateeka mu katambaala akasuula, naye buli atambula namujjomu. Bw'abadde asaala akiwulidde subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wayawukana, olwo osobola okukwatayo mpola, kwe kujjayo kondomu nozimuteeraawo. Otidde nti ayinza okukutta nga ziri mu nsawo, ozijjangayo nga kondomu nazeerabidde noziteeka emimbali, totyanga kubanga ayinza okukuswaza. Imamu bw'akuggyemu n'alabako eza obbiri nga ziva kukola, n'abuuza omuddu anyweredde mu mazzi, kati zijjeeyo mwena zeerabidde nziina, zimuteeraawo kubanga omugambye subhana rabbiyal a'la, ojjukidde gye yakujja, ayinza okukola ekisemba. Huwa khuliqtaha, kumutta. Nakuswalizaawo oba esalamu n'abitegeera. Muddu agamba seeka najjamu olubuto nkole ntya, n'omwana gwe najjamu naye yafa. Wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asonyiwa amazambi gonna. Ebbanga omuddu lyamala nga tanaba kutuusa mwoyo maloko olige, yagana insha adhaba wa insha ghafara, bwendyagala ndikusonyiwa, bwendyagala ndikwokya. Kati genda maaso n'okumwenenyeza olw'ekigambo ekigamba tuuba liman wujida fi sayfati istighfaran kathira, yesimye yenenye nnyo, bwali singana mu fayiro ajja kuba awangudde. Seka singa nkosa omuddu yenna nsaba Allah ansonyiwe, kimalira. Waliwo amazambi agamba samu agenda kuddayo mu bannannyinigo, waliwo amazambi agamba agenda kuddayo mu bannannyinigo. Wabula amazambi getulaba nga gayinza okuleeta ebizibu singa gaddayo mu bannannyinigo, amazambi ago gakolerayo ibaada ez'ebbali, ibaada ez'ebbali. Oyinza okufunayo muddu nga munaku oba namwandu oba mulekwa, n'omuteekamu ibaada nga nzito nga yabbali, egubayo ng'omusingo kyoleta fidyatun hisaafu ila Allah. Omusingo gwo ogulireetebwa ng'omuddu yakiteekayo special lwekyo, nga singa agamba okujja bino nooza ebisinga bijja kuvaamu ebizibu bingi, n'asalawo neeniiza Allah subhanahu wa ta'ala. Si byonna nti biddayo, naye olwatemu nga biddayo kati ng'emaali, mbaka yagati emaali y'omuddu eddeyo, ebyo teriko kuleeta nti Allah nsonyiwa. Maali y'omuddu egamuwa emaali ye, yagamba sawaan kafiran au mu'minan, oba musiraamu oba simuki mudize emaali ye. Nabbi yaganda tukulanga kulera tsakala fanya milioni 6 ze mukafiri muviridde tebakulya 10 ajja kudisa sente ezo, nonya amakubo gonna gozayo ki gwoba olitayo busatu babunabuna oli mugamba nti bujoze ndeeta noggwe waggwayo oli kimugambira awo ne muzeeyo sente z'abantu. Kati waliwo ebimu nga byakuddayo, waliwo ebimu nga la mahasula la. Waliwo omwana bambi alina obuzibu basiraamu bw'amaanyi nnyo, tali omusiraamu mwatusaddakirayo miliyoni emu. Omwana bamukubye eriiso ne bamwabya, mamwe namwandu wali mu mbeera mbi, mukwano gwange. Kati omuddu amusaddakirayo akakadde k'ensimbi ako kamu, ali mu mbeera si nnungi n'akatono. Omuddu atusaddakira ajja kuba atuyambye akatuwe omu. Ndowooza wali ekibuuzo kirala. Hayakumullah nam wajazakumullahu khaira. Tujja kukomaawo. Ezo ze hisafullah ze nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala akugambye mu hadisi nti inna himallah maharimahu, bwabakabaka alina olukomera nze ate olukomera lwange haramu tamugwamu. Kale oba omuguddemu oba omaze okuyingira mu kisaakaate kye ng'okola by'oyagala, akugambye wayuhadhiru llahu nafsa, kwewaza muddu wange tomanyira tukisusse, njoza ebbanga tomanyira nnyo
statement yo bajogere Allah subhanahu wa ta'ala muti Allah subhanahu wa ta'ala okulemera ku mazambi oba ina ibada zotakola musibeke ennaku eza sunna oba olumu Allah ajja kukulaga obukyamu bw'ezzambi musaleko ekiro Allah ajja kukulaga obukyamu bw'ezzambi funayo olunaku mu wiiki ne lunaabeera lumu ng'olunaku lulinako ibaada ey'obwetteeka olunaku olu niwa wiiki ng'olunaku olu ng'olinako ibaada nga yo yawatteeka either nga buli lunaku olwo oyina aya zo z'osoma wadde 10 osaalera akazonya ezaki no bannange munzijukize era kenya ezaki adduha nazo noweekwata ku ezo n'omanya nti buli wiiki nero lunaku ki lumu ng'emirimu egyo togibaddeeko completely okikoleyo okumala omwezi ogwo gumu ojja kgenda okulaba nga Allah akulazeeyo ezzambi ng'ate ddene nga libadde bijooli Allah alikukyayisiza lwaki Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati nze bw'atandika okukola byenjagala nange muterayo ekikono teyitoddayo waliyo kino omuddu ava mu bbanga akugamba ne bw'oba onzita namaze obwenzi nga talina nsonga gyaboneka nkugambye awe nakomye ng'akigamba nogamba wanda otegeera bulungi naga nti ntegeera kino kitadde agalema wanda gati nkugambye ekyo nkimaze mwandikabo tewatambula weyagala okumala ezzambi lowoozaayo nnyo ku zambi eddene naawe lyofunamu shaqqun wa tahasila la okutya nti naye ekintu kino amazima kiggwera wa Allah kyenakola omusiraamu eitha ng'omuddu okufa kwe ggwe obanga wafuuka ensonga ku baamutta obanga omuddu oyo amaka ge gaafa nga wali ggwe kubeko kyajja mazambi amanene obanga wayambako omuddu okgenda mu ssabo oba oyina awaali waganya haraamu n'oteekayo obuyambi bwo ebyo nga bw'obiwulira biggwera wa Allah olw'ensonga Allah ayagala yagwa mu zambi akumubuuza ni yakuyambako nagale hajigu nti yampa enkaaga nagamba muleete kuli Allah bwagamba inna kunna lakum taba gwe wajje wange ngamba yagala sente zenenzikuwa wali mukwano gwange nga kyegamba kyenkola fahal antum mughnuna ala min adhabi min shay'in nze haramu era nkwatirako obuwa olina kyogamba Allah saawa eno bantwala muliro gwe towulira law hadana Allah singa obulungambo buno nabumanye tuli eri andi bali nkuyambyeko sawaun wajizana uli imamu bwakuddawo nibo tunayimirira wali tusabeyo ebbanga amusabarana oba tusabe Allah yongezeyoko malana min makhis songa obudde bagenda kutwoca ayimiriddaawo Allah oli mukafunda abantu bameka muddu agamba nti okuwasa muwala wange omwenge gulina kuyita saidi nsaba oti Allah twayogera meeting abantu abo nenkubuuza imaamu ogenda bagamba kino ngamba omwenge tugutwale musahala ekiro sente nazireta wampako sente mmeka tiyali mitwalo 5 kati 10 yalinjo kyomuliro naga 10 walirya nagati wallahi 10 yalimpa anta sharibul khamran wanywa omwenge dawano awaliyo interveyo nga musisinkanye we mutyo kati ekyokulala ng'oyagala Allah akuggyeko amazambi okulowoozayo ekintu nti nga kino kindabikidde ng'ekiggwereeri. Fafadat aynaahu
nodda awantu ng'oli bw'omu fafarra alayhi baqiya novaamu ezziga bw'oliraba Allah akutuusiza ku leva eyo kumanya ezambi Allah erisiimudde bw'olaba tekikulya owulira ng'ekyokusaaga ekiri awo olaba ng'ekyokusaaga ekitono okuyambako obuyambi munno mumalirize miitingi y'omwenge mutegere bulungi bamalayo banaaba nga wali mukko kyekigwera eri ogende owa obujulizi nti kinagamba ku mwenge nali nsaaga aga nti Allah nakimanya nebyali byansi naga towuleko ekigambo ekigamba nti mudminul khamru 10 abanyi b'omwenge njagala 10 tokyulyangako nti n'omuddu aguvuga mumwagala n'omuddu amugamba nti bwetamukoona eryo mumwagala tokimanyi nti omuddu atuula ku mmeeza bano nga banywa nga wali mumwagala tokimanyiko nti omuddu gwe bawa ecupa aweereza owo mu maaso naye mumwagala tobamanya bona nti mbaagala taga nti Allah nakiwulirako yaga naawe oli munywi wali ku mbaga nga bataddewo okuleeteza bbiya ng'oli mukulu watwale gwe baakukwasa ekibokisi ky'amazzi eyakuli mu mugongo n'ateekawo kasolaga genosaawo bokisi y'amazzi era kamera yalaga nga bava ku jjubba nga balaga kuleeti we ziri bwe bassaako akayimba bakulaga ebigere byalinga ebiri ku kyalaani kaali kayimba ka David Lutalo era bwe bassaako twalyako bitwalya wayimirira si yegwagisole nninzi nti Allah yenze alaka udhur era ensonga gyompa takati mukwano wange yampita ku mbaga bamwagala awo kwe kutuula awo n'otandika okubayo amazambi g'olina toli mwana muto n'otandika okutya nti singa lino liggwerewa Allah nyinawo ki kantandika okusaala jjama nyina emyaka 40 sinaba kuwoowa mukazi tuli mu bwenzi Allah singa nzita nangamba oli mwana muto awalamu nuammirukum toziiseeko banno tobalabyeko man lam tadhakkaran totegeera toga emyaka gyenyira siri mwana muto sigenda kuddamu gula kondom saidi nswala ogendanga ne box eno buli wiiki ku dduuka ya bupiira 4 ngenda okuddayo ku mmande nga box ekaze obupiira obunyweramu mazzi notandika okuza okuka amagezi okuze kwe kutuulaawo n'ogattagattamu nga waliwo ezambi naawe novaamu ezziga bw'olaba Allah akuyambi ne litonnya ng'omanya ezambi liri balisiimudde akasembayo bw'olaba esswala 5 zitandise n'ozisaala n'osiba akawiiki essala mumeka mu jjama ng'omanye wa Allah amazambi amanene gonna kwisha ozanyira mbu n'obutonotono intajtanibu kabaila al ithim walfawahisha illa lamam kati jjamu ekigambo fawahisha kitwale mu swala inna salata tanha anil fahshai wal munkar bw'olaba omuddu atandise okusaala swala zemmeka ng'omanya buli kyomanyi nti zambi ddene mu fayiro ye sasula bajjeemu bw'olaba okyasaalako 3 woli watonnya nawe webbiri gira oli kwezo bwena wasaalako isha nawe beera kweyo nga bw'osaba Allah okujjulula mpola ako nno mbawa makubo g'osobola okuyitamu lino lyerisemba bw'oba oyagala kwenenya Allah zambi okkirize nti gamba zima ndyenenyezza bino byokolanga obazanga nnyo mu kiro ekisemba ekyo kyeyaleeta mu ssula eyitibwa Muzammiru aya esembayo min thuluthayi llaili wa nusfahu wa thuluthahu wa taifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru llaila wannahar aliman an lan tuhsuhu fataba alayhi ekyo ekisemba ekyo kwe kutandika 9 kitundu paka 11 kitundu obalizanga nnyo mu kaseera ako bw'ogolokanga funa wuzu yennyini erikamiran ey'esswala yambala engoye nga nnyungi kale nga zitwahiran nga ntukuvu yolekera ekibula
leeta enniya nti ngenda kwogeraganyako ne Allah kifiiringe olw'ensonga yagamba nti obudde bw'ekiro mbaawo nga njala kwogeraganyako n'abaddu kati kifiiringe tinjagala kwogeraganyako naye ku bwenzi bwange njagala mugamba omwana gwe natta kifiiringe tekati ngenze mu maaso ge kyeteekemu osome bitartibu ng'osoma alfatiha n'obwegendereza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim kifiiringe bw'omalayo era akasatu oba 5 oba 7 oba 11 n'ezisaale mu lwatu mu ddoboozi teryawala nnyo bw'omalayo mugambe nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi ekigambo ekyo kireeta emirundi mingi yagamba tuuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira ajja kuba amaze okufuna ejjana gwe bali wa fayiro ng'ekigambo ekyo kyajjamu emirundi mingi kati obwo budde obw'ekiro oba totuma malayika wabula okimuwa dairekiti astaghfirullahi alazim neetonda gy'oli Allah nanyini bitiibwa alladhi la ilaha illahu teri asinzibwa mu nsingo gyeko ggwe alhayyu gw'oli mulamu alqayyum weesalirawo wa atubu ilayi ebyange obimanyi saba kunsonyiwa kireeta emirundi gy'osobola ekyo kigenze gyali dairekiti muwe ekigambo kino ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslihu li sha'ni kullu wala taqni ala nafsi tarfat al-ayn gwe omulamu atafa birahmatika astaghithu ebyengera byo byonna byokyampadde ndi musiimu aslihu li sha'ni kullu embeera ekyasigadde ekyagaanye gibikkule netonzigyako liisa abalabe basusse wadde olutemya lw'eriiso ntambule naawe era ntera okuba ekiro yazze raga nakyo nzikiriza nkulaga amakubo gogeno oyitamu olwo yakutuuka ku nsonga yo era mugambe ekigambo kino la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir era kireeta emirundi mingi yagamba otuuka ku kigambo ekifuga esswala ekyo kyeyagamba muhammadin sallallahu alaihi wasallam sura eyitibwa nasr ng'agenda kumutta ekyo ekitegeeza nti ayinza okutta yagamba otuukanga ku kigambo ekyo ekigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ekyo kyeyaleeta ng'awumbawumba esswala y'ekiro n'agamba nti wa mina layli fasjudu lahu wasabbihihu muleete ekigambo kyange kiri subhanallah laylan tawila mukiwa obudde nga buwanvu kyeyagala okusembyayo subhanallah n'ebintu byange wabimanya otegedde otya ye aya gyakugamba mu sura eyitibwa Fussilat eya 41 innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina abantu abali mu nsi nga mukola ebintu binagaana tolowooza nti woosula simanyiiwo afaman yulqa fi nnaari khayr okulaga nti nkumanyi nkute nkwoke amma yaatiya amina yauma alqiyama oba mumwe gwenatta nga yajja mu jjana i'malu ma shi'tum mukole bimwagala innahu bima ta'maluna basir bimukola mbamanyi ate mbalaba bw'okitegedde ekiro n'otegeera nti oli naye kwe kumugamba ekigambo kintu subhanallah otumanyi walhamdulillah gwasaana okutendereza wala ilaha illa allah allahu akbar tujasizibwa bwojjeeko gwe wala hawla olina amaanyi osobola okunzita wala quwa wasukkuluma illa billah eka ekigambo kye bwokiremerako yagamba mbuuza bamalayika nti ye ayagala ki nabbi nayagamba gamba mangu nti rabbi ghfiriri warhamni warzuqni allah nsaba kunsaasira zijjaako amazambi nsaba kumpa ssente eka nzikiriza muddu wange
ayagala okumwenenyeza awoleta ensonga yo. Allah ensonga yeeno, Allah salira omubaka sembyayo ensonga yo. Mukkirize tujja kukomawo, nsaba Allah abasiime era abaagale. Njagalayo omuddu omu agenda okuyambako akasajja kange, akasajja kali oby eriiso likatta, mukyala tumuyambe, nsaba Allah abanyweze.